Baptist oli musajja mukulu olina emyaka 26 oli munyankole oli mu Katuliki era olina edduuka obeera Ndeje Makindye Ssaabagabo mu Wakiso District. Samba Kenny oli musajja mukulu olina emyaka 23 oli Muganda oli mu Katuliki oli businessman obeera ku Salama Road Makindye Division mu Kampala District. Tenywa Latif oli musajja mukulu wa myaka 3 oli musiraamu oli musoga oli technician obeera Lusaze Rubaga Division mu Kampala District. Senabulya Jackson myaka 36 oli Muganda oli mu Protestant obuzi wa boda obeera Kitagobwa Village Kasanga Town Council mu Wakiso District. Bavunaana musango gwa kweyisa mu ngeri etagasa nga kigambibwa nti mmwe kuliko n'abalayi bakyanoonya ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwa Novemba 2025 ku William Street ne Bentwanka Street mu Central Division Kampala mwakoze ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka nga mudivertinga oluguudo mwekuŋŋaanyiza wamu mwenna ne mublokinga ne mulemesa bizinesi z'abantu abalala ogenda mu maaso n'abantu ba public bonna ne mubalemesa okuba nga bayingira amaduuka ge balina okuyingiramu ne mubaleetera obunyiivu n'obukosefu mu kubanga basobola obukosefu mu kunyumirwa eddembe lyabwe ery'okuba nga bakusesinga amaduuka. Musango mugutegedde? Sunday John tutuwasa ekituufu. Yes, your inquiries are complete. Sorry? Going to the hearing with council Harvard Precious. Have instructions from head to apply to the other documents for the sureties in the ICME system before we can go into your bail application. Your Honor, due to network problems, we left part of the answer. That's why we walked in late. I've had information that we are going to So it's an e-file. There's not much I can do without the documents on the system. So I could maybe give you an adjournment to tomorrow to have your bail here in hand. It states that the alcoholic private employee is the chief that they allow. I would be seeing them if they were there. And I'm looking at the system right now. Because one of the documents was actually uploaded by myself. What I have is a draft which I cannot access. So they are not yet on the system. The system is that it's an e-file. Even if you give me your physical documents, I have nowhere to keep them. So kindly have them uploaded. We can reconvene tomorrow at 9 a.m. for the bill application. Right, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Oyinza okwebuuza entabwe eva ku ki ku bano tujjukira bulungi nnyo amataba agaaliwo mu ntandikwa ya wiiki eno abasuubuzi bwe baafiirwa ebintu byabwe Namungi w'enkuba we yatonnya. Jjukira nti nno HAM agenda maaso n'okuconstructinga Nakivubo Drench omwalo ogwo agenda maaso n'oguconstructinga naye byajja bubi enkuba n'egenda etonnya amazzi ne geeyuna
ebintu by'abasuubuzi era bingi ne byonooneka. Kakati mu kwekalakaasawo nga baagala babakompazetingibwe bangi baakwatibwa era ne batwalibwa mu buduukulu bwa poliisi. Kakati bano ku bo be baggyeeyo kubanga bababoozesa basobole okuba balimayindinga. Ne kino gavumenti ekikozesa olw'obutaagala kompasetinga bonna, ekyo kisoboka okubeerawo. Naye katusuubire nti baganda baffe tubasabire bisobole okuba nga bitambula bulungi.